Show y'okumakutano ya Lwamukaaga luno. Amazima gali nti tuli mu mbeera ey'okusoomoozebwa, naye embeera ey'okusoomoozebwa eyo erimu ffe nga ffe. Ku ky'abawagizi baffe kyetwagala sitwagala kubagamba nti ate kino bakiri, twagala tumalirize okuwerekera mukadde kuba tugenda kumuziika olunaku lw'enkya ku Lwokutaano ssaawa 10 tugenda kumuziika Nzizi wano mu Lwengo Lwomukaaga, naye tudduke tukomewo. Twagala abantu baffe kino ffe kyetulimu eno tuleme kukibatunuuliza kubanga batuwagiridde ebbanga. Twagala enteekateeka zonna era tubategeeza enteekateeka zonna zisigadde nga bwe zibadde regardless obulamu waye mukadde agenza awummadde, naye kati naffe kekadde okukula tugenda kumuziika enkya ku Lwokutaano Lwomukaaga tudduke tukomewo twetabe n'abantu baffe. Si lwakuba nti tugenda kuba tuli basanyufu nnyo, naye n'abantu baffe omukwano gwe batuwa babirowooleza byonna ne bitusobera. Naye amazima gali nti twasazeewo ku Lwomukaaga Makutano asigalewo, era tugenda kubaayo era abantu baffe. Nsobola okuliisamu emirundi egiwera 8 ewaawo namusibwa nnyo Kyala Kayonga. Enteekateeka z'okuziika ziri zitya? Tugenda kuziika enkya Olwokutaano ssaawa zigenda kubeera 10, tugenda kuziika Nzizi yasaba tumuziike. Ndowooza ekinaasembayo kiba mulimu kunyolwa kulumwa, naye ate mbadde mulina ekivvulo ekyo kyo nakyo tulowooza nti mukisuspendinze oba mukyomwezi. Empawa zibaddewo z'amaanyi ku nsonga y'ekivvulo ekyo. Singa omuntu ng'ebintu bino byakabaawo, nasoose nenkubira bonna ba service providers nembayimiriza, naye oluvannyuma lw'okuddamu okutuula nga tufuna okuwabulwa okuva mu baseniors ab'enjawulo, ne bansaba ne baŋŋamba nti kino tetuddayo kintu kino nga maze kuwabulwa kubanga tetujjayo kintu kino kubanga eno embeera yazze tusigale nga tutambula n'enteekateeka ey'Olwomukaaga kuba Mukama bw'atubeerageze era tugenda kuvaayo wadde bino byonna birimu Ha ha ha!